Okay. Kale tubaniriza ku mukutu gwa Kaifashi the broadcast ko tusinziro gezako kubanga tubaweereza wamunogezako kubanga tukuwa ebyo ebifudde mu mbeera jonna zoba otambuliddemu eyo. Anyway nako lwalero budde bwa kinyika jjo bakita kinyika gobe siri mu Uganda naye aliso budde wembaze abaganda manyimu awo kati nkulabo ojirira tutuddemu ko wano ewaka tukirinzeemu mpola mpola ngera abagagga we tubeera manyi bagamba abagagga kwagala na bukokolo kugeyangana atoro mbadde kati awo kuntera. Anyway tubaawo mpola mpola wano natugezaako kuwa obanga tuyisaamu ko mu biba bifudde mu week ne muganda wange George netutunulira ensonga ez'enjawulo wabula okubeera ku serious side tutera okugamba nti tunulira nnyo ebyo ebikugasa wabula totunulira nnyo ebintu ebisobola okubanga tebikuwa makulu jamu ebikugasa ebisigadde bitulekere ngaffe ababivunanyizibwako era bakabyogera mbatumirako bebaza nnyo kubanga mwekumirako era nenyongera okubabuzaako nti good morning, good afternoon, good evening wherever you are. Tusinzidde wano mu ggwanga ery'omubisi mu ggwanga abantu abasinga batakkiriza nti ly'amaanyi omunyankole nakyeta ihanga ly'omubisi gw'enjoki gw'enzoki ate era omuganda nagamba eggwanga ly'omubisi gw'enjuki. Anyway buza kuba tulaba George tusimbule batulaba mbalamusiza nti musibye mutya mwasuze mutya yenna gye mutulabira amanya George of the Jungle mazima negase ku muganda wange ono tusobole okuyitaayita mu kwebyo bye tulabye nti bibadde mu wiiki eno gye tumala ate nyongera nange okuteekako ka disclaimer nti sifa abasinga okutegeera ennyo egezaako okuwa endowooza zaffe naawe oli wa ddembe okuba n'endowoozayo sobola n'okuteekakawo kakome nogaa nze mbadde endowooza bwentyo ate nja kusiima mwenna abasubscribinze nsiima nnyo abo abalikinga abasharinga big up ntumirako muganda wange Adrian tumirako webale kuweereza abantu baffe nebyo bagaliza okuwuliriza obulungi. Anyway nga bwababuuzizaako era mu mbeera eyo twagala tutandikire by the way weekend yennyini mutugifundikirira ate tubeere nga tugenda mu weekend. I think NUP eina like NUP diaspora in Los Angeles eri mu kugenda mu maaso yesterday ya 13 14 bakyagenda mu maaso ate ngo event eno egenda mpaka ngina kuza omwezi 17 mulimu kwegamba kigenda kubeera kijjobi era bannayuganda abanaabaayo ebisiginga mujja kuba mubiraba ku mitimbagano tetwasobodde kubanga tugenda olw'embeera oba eri awo etatusoboseseza ngaffe naye ng'ate twongera okubanga tukubiriza bannayuganda bonna abaliyo okubanga batambuza embeera ey'enkyukakyuka wamu n'okuwuliriza omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye key speaker era yani gwe bayita batya omugenyi omukulu omugenyi omukulu wamu ne maama Babi Kyagulanyi. Anyway George of the Jungle obutakulisa hot cake wiiki eyo eyaggwa twalinamu ekivvulu ekyali eky'omwana mulenzi Rayigi omwana bamuyita King of West. This was very week tubaddemu oba olunaku olwejjo twabadde n'ekivvulu ekya mwana mulenzi King Saha olwokutaano Kabaka Saha. Kakati ebigambo bibadde bijja biyitingana bingi nga baagala abantu okuteekawo narrative oba okuteekawo embeera okuguza like society narrative nti there is a competition between Rayigi ne King Saha. Ekyaso ekyokubiri nga bagamba nti kololo eyo mbu yali erina kubeera mwali balina kugitegeka mu mbeera ey'okutegeka bato wakati wa Rayigi ne King Saha nekitasoboka mu butasoboka buli omu n'agezaako kubanga agibuukinga agikuye kuki kululwe naye
mu observation ezendabye nezengezezaako kubanga nkolo okuva n'olunaku olwaleero abayimbi babadde bajja babaawo mu ggwanga Uganda era abayimbi bazze beetondawo mu ggwanga Uganda but siddangamu okuwulira omuyimbi nkiddamu this is my own words saagala munfune mbw ate yagambye biki bino bigambo byange okusinzira ku kulaba kwange kwendabyemu ebintu siddangamu okuwulira omuyimbi yenna avaayo mu ggwanga Uganda ne weeyita omuyimbi omunene nga tokolangako King Saha kyakoze. King Saha, I think it was last year, I stand to be corrected, yakola show emirundi ebiri mu mwaka ogwo zonna nga ziserinze out. Okitegeera sinabagenda waliri ku mwana w'embalala just njagala nkuweka preamble leave alone enkyukakyuka. King Saha ne wotava kunkyukakyuka by the way okuva ku mulamwa katono ayimba njagala ombulireyo omwaka King Saha okuva yatandika ennyimba zimulirwa na zaani gw'obadde ojja nga towuliramu hiti ya King Saha naye lwaki buli bw'aba agenda okukola ekivulu previous day basooka mukwata labayo kati olaba kati ogenda kwegatta kuba n'abaseringa narrative abagamba nti bakukute within an hour ofulumye ne kivulu kibeereza anti mpuliriza kumanya njegezaako okutegeera waliwo embeera eriwo kitegeera kisokedde kuyeyeka but nanti si yeyeka that's why mbadde nange njagala gamba nti ekyo ekintu kati siriko mpulirize gwe toyawukanako n'abaana abagamba ekivulu kyabadde kya Sale Jeno Sale Musale ye yataddemu ssente kubanga King Saha wuliriza King Saha azaakola ebivulu emyaka gyonna but byonna ebivulu ebyo badde bajja babiteeka ku Sale lwe bamuwadde like a venue ne bagamba yayise mu Sale olw'okuba bannaye bwe yakeera ku makya n'ayagala muwala wa General n'amuzaalamu abaana tekitegeeza nti buli kimu alina kifunira tukkirize tugaane King Saha ye muyimbi radio yali muyimbi but King Saha asinga radio muganda wange omanyi lwaki nkyogera bwe nti abasinga bagenda gamba oli musiru King Saha atasinga radio no mpuliriza radio yali muyimbi ng'akyaliwo radio sawa zino taliiwo kitegeeza ki we crown the living legends there is no a dead hero oba nfuna teriyo muzira mufu omuzira yenna abamuki naye ate bagamba teri muzira mulamu usually the heroes are the dead ones kati nze kijja kati kino kuwuze era atagenda nti ogenda kunkyusonzizeeyo teriyo gwe ngamba nti wali owuliddeyo nti omuzira Mandela mulamu bamwita omuzira yenna bamukroninga ng'akyalina mulamu kyovola Chameleone yabagamba nti basiima ogenze usually abantu bakurowninga omuntu ng'omaze okuvaawo kati omanyi lwaki obadde nkugamba nti this is my own perspective kino kyange observation yange nkugambye teriyo muzira mufu okitegeera kati lwaki ngamba nti tosobola comparinga King Saha right now with the Moze radio njagala otambuze radio station izi zonna mu ggwanga Uganda ombulire wiiki weggwako obulidde ku luyimba lwa Moze radio oba ne bulizo manizo nga bwe baali bayimba dati jjugo but njagala ombulire mirundi emeka radio station nkututte wala go on TikTok. Everyone has a TikTok worldwide. Muganda wanzikanya nawe. Yes sir. Osikulolinge mu bantu 10 bona asanga mu luyimba lwa radio ogenda kujja nkuwe emitwalo 10. Wabula mu bantu 10 bogenda okusikulolinga ogenda kusanga mu luyimba lwa Saha oluvuga bwe lutaba luyimba lwa Saha ogenda kusanga mu voice ya Saha. Na yorowooza kiva kuba nti olw'okuba musingo okuyimba oba olw'okuba nti olitaliiwo. Kubanga usually kyebava baga nti omuntu ataliiwo kale nkitegede gyontwala okitegeera kati tukole bwe singa nti Moze abaddewo ne Saha babaddewo nti kuyimba kati tukole bwe tuti kale kubanga kati Moze bw'abataliiwo ye tolina sobola mukompera era sobola kukkiriza muntu yenna abakomparing even olw'ensonga olitaliiwo kankuwe kyoyagala singa waali kankuwe kyoyagala awo twandikoze kati Moze radio kale katumusebbaji kati kanjogere ku baliwo ba big free naye baali beeyita ba legends Chameleone kale omuye tumujjeko essawa zino takiriimu ye yakyesonyiwa ekyo tuli ku kkubo ddala kati kankuwe big size ne yeeyita Dr. Jose ne Dr. Chameleone njagala bwaveeyo omuyimbi omu kubo
ne bakenzo bona kale bonna bagatte kaba yimbi abali mu gwanga Uganda obateekewo ku bo wabe wadde yimbe mu Lugogo essaawa zino si Lugogo gundi Kololo airstrip va ku Lugogo togera ku Kololo airstrip yeah wabe wadde yesimbamu ajikubenga King Saha bwakola ki bwajikuba narrative yange jemba denjagalo bwedde okugamba eriwe King Saha he has music leave alone bebagamba mu wanchuka chuka ayajidina aine endongo ekiri chemba denjagalo okugansonyiwa okubanga ku interrupting chemba lende okuga nti weza nti abagamba nti mulimu omukono gwa sale it's fine but the nze kyo si kikuru ekikuru kiri nti Saha yimba aina music ekitufu kiri nti gaya yimba music wali ahoda bwe nkwaga whether yayise oba mu 7 yamugambi gwe yayitiddemu kubanga it doesn't mean bwemba ndi muyimbi gwe mulimu gwange ndi muyimbi right kati nenkozesa any friend of mine oba connections nenfuna ekifo kyenyina oyimbiramu really that's not a point era nze tosobola kunsanga nga ndi mwezi emboozi mbu kyasale manya kyanino bw'aba ye promota we it is okay Saha okubeera ku nkyukakyuka ekitegeeza nti mululi mutemuliyo bantu bakolagana nabo kitegeera ne bwe tugenda mu mafamilies gaffe ffenna tetukkiriza ku kintu kyekimu era nze nzikiriza nti akasajja kalina ki kalina endongo music ne bwe tubala album ku album musajja alina ki alina omuziki eddoboozi lyakoze eki aliina era ngamba nti Mozero yavaawo Saha gwe nsobola nti yaddawa okurepressing ogezaako okulinya mu ngato z'oyo gayi omuziki wekoze eki weeguli regardless manya sale uli bw'aba sezaala we oba mukwano gwe who cares does he have music that's the question he has I agree with you 100% ekyo kirina nkayana yonna ekyo tuli ku mmeeza yemu ekyokubiri Saha tukirize tugaane ng'ogyeko ekyokuba nti the president is man Saha muntu w'abantu va ku bino enkyukakyuka nti biki kubeera before abadde nga ajjakuba ebivulu ebyenjawulo Saha ye muyimbi gw'ogenda osanga ng'ewakaawe ayaniriza buli muntu abazze Saha ye muyimbi gw'ogenda osanga ng'atambudde ali ku kikomanda tulina bekikomanda alya Saha ye muyimbi gw'ogenda osanga nga he is welcoming each and every one kati bana abayimbi be batuteekako abalala simanya ba Dr. Jose Chameleone simanya ba Bebe Cool simanya baani I agree Chameleone ayina endongo ayina kye bayita mega hits naye wabaawo endongo weetuuka neekoma okitegeera kati Chameleone emyaka gye yasigalamu gy'egyokuyimbira bano abantu nkugereze ntya nkugambe nga bantu ki ali tugambe kale yasigala mu corporate world nga bolaba aba Afirigo band kati yeyo category gye tutwalira mwani Chameleone nesaze ntoyinza kungamba nti osobola okuteeka Chameleone ekololo naayita abantu nga King Saha bayise King Saha is a crowd puller of course bakikirize bakigane King Saha esaawa zino afuuse king maker in the Ugandan music industry King why they say that gundi that ogenda kukiriziganya nange obo wale say ekintu ekyokuba nti muntu w'abantu nanzijukiza ono mukwano gwaffe Spice bantu benjagala ba female artist nze nkulayirira mu ba female artist bantu Spice nsobola kusooka ne no kati nze ayogera right nti Spice nga mujjeko bw'olesa ekyokwagala abantu ne kimunzijukiza ye nti sirabanga k'abayimbi nga King Saha ne Spice ababeera n'abantu ekitegeera nti ne bwemba music nsose ne mujjako kitegeera nti omuntu wakabi music agirina buli kimu akirina naye somehow omulaba tava ku ludda lw'abantu naddala bano abamufuna mpola kuba tugaane tukkirize gwe okugaggawala okutuuka ku level eri oba olina gye wayita wazaalibwa na bino byonna kati bw'otuuka eri waggulu n'oweerabira nti wayitako mwene embeera eya wansi tekiba kirungi era nange mu ekyo ekyokuba nti muntu w'abantu ogyeko ebya music ekyo nkikoonaamu 100% papa King Saha muntu mulungi wakabi era mukompeyalinga mweyo embeera ye ne Spice so kati okikiriza nti kati afuuse king maker mu ggwanga Uganda of course record zazamenya mu ggwanga nsuubira tewali yazimenya
King Saha ye muyimbi asoso kuba Kololo airstrip neboga ate nkikakasa era nga nkiddamu mu bigambo byange ayinza okubanga ye muyimbi asembye kiko omuntu omulala ayinza teyagikubako omuntu yalina Smear festival teyaseringa out nga King Saha bwaserinza out omuntu omulala gweyinza okumuteeka mu ngatto ate yayinza okugikuba n'eyabika n'asaba ne Nambole extra ye Bobby Wine ne bamugamba nti genda kati oyo performing kati oyo bamuyita oyo tumuleke ngamba nga bamutadde ne bamugamba Bobby Wine alina concert wali agenze ku performing Kololo airstrip awo twewola ne Nambole oyo newe bamutwala mu kisaawe kyoba kyomanyi ne wotugata Nambole bbiri ne baba government nebaga n'ekitateekako mbeera nega nti wuuyo tumubateeredde weze Nambole nyazi juza kati okyo volaba yesaagala president waffe saagala muteeka na tumugera example nti omuntu omulala ayinza okumenyawo record Saha gyakoze olunaku nti oyo ye yakimala era omuntu atenyumiriza mukulembeze kyova olaba Saha muntu wa president waffe olw'ensonga nti the president is a man inspirinze nnyo abantu bangi kitegeera okugaa nti tulemereko oba oli munaku oba oli mu ghetto oba oliwa just lemerako it's just a matter of time kitegeera ne bro natunuulidde show y'akasajja natunuulidde crowd bawanise drone n'engamba the only question gye mbadde nayo era gye njagala bw'oba olina idea era nagisoose nga ngikubuuza nga naye lwaki akasajja ako kabeeramu n'embeera nti ate ugira nti the previous day kwangezezaako okulaba ebivulo ebisinga ebibye a previous day kyogamba nti asooka mu stanti natikati kyetegeera kubanga tukkirize nze naawe tugaane abayimbi bakola stunts and bw'aba agikoze still n'aseringa out it is okay kubanga era omuntu ajja nze bwe ngenda n'engikola era tebagenda kola kati komanawo oba oyogera ku Saha kati let me give you one thing kyenjagala otegere okkiriziganya abantu bakola stand I agree with you abayimbi bazenga bazikola enfunda ez'enjawulo naye maama stand nga baba baza upgrading nze neetuuka n'okkubibwamu abantu amasasi ne bakuba abaana kyogamba tonna bakulaba ku bifaananyi lwakuba nti byesita zasobola bireka mu vidiyo eno bajja jjijjayo ku YouTube but bw'ogenda ku internet genda olabe waliwo omuvubuka gwe baakubye okugulu amasasi obusomyo ne buyiika which is ekyo kibi obwokubiri ne bamukuba amagulu abalala baabakubye emiggo bali ku bitanda Brad lindako olina narrative gy'ovuze gye sitategedde ne bwebanga kale nkyebuuza nze njagala ne bw'aba kale nga azannya mizannyo gye maama emizannyo gituuka n'okwagala okutwala obulamu bw'abantu no Saha tasobola kukola ekintu ekyo but remember ensi yaffe yo yayonooneka people have done things we have done things whereby osobola okuba nga opulaninga akantu ko azooka executing anaayitawo kuba nze ekibuzo kyange wekiri naddala eno kino ekibaddewo bwe waba nga wabaddewo bantu bangi abaalumiziddwa to that point nakye ngamba kubanga sinakuwulira report ey'omuntu omufu bwe banga within an hour 2 hours okusinziira like embeera ebaddewo nga bwe bagiraga kitegeera lwaki like Saha okubanga right now ali abutaala nti yasobodde si kitegeera ate nga towulirayo ng'ate towulirayo statement yonna kuva mu bakuumaddembe nti omuntu bw'ati ne bw'ati yanga njagala kubuuza nti gwe ebbanga lyonna ly'omulabidde musango kyo gwabadde gumuvunaano nati kati awe nkugambira nti waliwo lwakuba nti waliwo ebintu ebikolebwa era lwaki bino kati nze ndi mu ku representing abantu ababeera n'ebyo ebibuuzo kitegeera nti tulabye ebintu bingi bibaawo mu ggwanga lyaffe poliisi nevaayo n'ebyogerako kintu kyabaawo abantu abamu balumiziddwa embeera bayingizaamu jaati biki but teriyavuddeyo kuga nti oba wembadde njagala okubuuliza kino kyabaddewo twadde tumuvunaana kino oba ali ku poliisi bondi wuliriza ne bwe babanga gwabadde muzannyo wenjagala okubuuliza maama ebitongole ebikuumaddembe nga bigudde akatale ne baleeta jaati ne baleeta red top ne baleeta poliisi nga babikozesa ngoge mazima abantu bangi babikozesa sigenda kukirumiriza nti natandise nange nkugamba ku kibuuzo kyo kyewabuuzizza nti mugenda kukkiriza mugaane era
kumwa mwenna tekuli agenda kikkiriza nti King Saha teyeetaaga stand okustaginga Kololo airstrip n'agikuba n'agijuza Kabaka Saha wabonolaba aka video kano inze ng'omuntu ndowooza bwentyo sigenda kulumiriza nti oba kiki but waliwo ebibuuzaawo mu maka twala ebintu ebikolebwa era bwe kivulu kyo wekinaaba kiwedde nga bwe kyawedde ng'oteredde so okuvaayo n'onyonyola ku nsonga eyo kubanga waliwo abantu ebikolebwa ne bisigala nga biri awo kyegera ddala kati nga gwe omuntu omunene vaayo n'onyonyola embeera eyaliwo Wande end of the day agwa mu makaago ogenza abaana bakoseddwa ate gwe ovuddeyo okubya ekivulu kyo kikutteyo awo nyine George nenkubulizawo ekibuuzo bwe mugamba King Saha kati ate olumwe omwana w'embalala ate ye gavumenti gwe yakikoledde obukolezi ne baagala just okubika ekigenda okubaawo olunaku lw'ejjo nanti kati era n'ekyo kijja tutwala ewooyo kuba nawulidde abagamba bamutikiza abantu bava embalala ne babatika mu baasi ne babaleeta nati kati waliwo that narrative eyabaddewo neŋŋamba it is okay nze sigenda kuwakana kuba saabaddewo but ngenda kubuuza nti ddala ddala era omuntu ataagala muntu oyo nsobola okupakira nenkujja embala nenkuleeta e Kampala just nti nkusasulidde baasi otambule butambuzi ojja e Kampala olabe ekivulu nga toyagala muntu oyo. Kati kankubuuze simanyi oba owagira NRM oba togiwagira. Sigiwagira. Ebadde nga tetikka abantu nga tobalaba. Babadde nga tebabatikka ngo batobalaba. Babatikka ne babasasula ate era n'abamu abasinga ne bavaayo ne boogera nti basasula. Bakusanze oli ewaka tolina byogenda kukola. Bakugamba erinnya basi iyo emitwalo ebiri giijo n'emmere ogenda kulya. Omuntu oyo omusubira kukola ki? The idleness eri mu ggwanga Uganda. Ekyokubiri ekivulu ky'omwana w'embala nze siwakanya regi nti naye si munene munene but mostly in west okitegeera but King Saha dominatinga wonna ekyenjagala nkugambe ekivulu kya regi bw'okitunuulira byabaddemu baminisita bannamerera bazze ne bawa speeki ne bebaza Pulezidenti Museveni byabaddemu bano kwegamba waliwo ekintu ekigezaako okusiigibwa kyova olaba bayagadde nnyo okuteekawo competition eyo but abantu ne baagala okubalagirako by the way banga bibadde so close wowo kyetegereza ate nsobola okukkiriziganya n'omuntu agamba nti the happening of Rages show yahayipinze ekivulu ekya King Saha PR yakolebwa after ekivulu kya Rage n'alikiriza nti ono omuntu ono yayagadde alageko Rage nti gwe ekintu kyo kyabaddemu n'omukono gw'aba gavumenti abanene mu gavumenti naye ate ono tusobola omuyirawo naye amazima amatuufu tugogere ekituufu kiri nti music eri mu politics kabeere ne Saha alina music we ekyo sinti music ali mu politics music yafuuka politics kituufu singa Saha tali ku ludda lw'abantu kubanga Saha tavangako ku ludda lw'abantu ne bw'oziraba zitubonga naawe ne bweba biki byonna ebize bibeera even before Bobi Wine Saha tabibadde nga munnyo n'omusanga ku ludda luli olw'oppressing abantu usually abeera mu nsonda waba wakiri biganya jasirika but n'endongo ematalinga bro kwanga ekyo kyekisooka right naye mbadde nzijako eri narrative egamba nti oli gavumenti yamukoledde byonna kubanga bw'aba alina emikwano gye oba nga balina kye bagezaako okupromotinga ebyobufuzi byo bibeeramu mu ndongo si nnyo ng'abo no bikolebwa man kubanga kati ne bwe tubadde tugamba Fada ne bw'oteekawo nambole n'okola ebisaawo ebitaano bimeka for sure ojja kusanga era still mulimu ennamba y'abantu bangi abagenda okujja kubanga olw'eno kati sekita gyazeemu okubeera nnyo ku yesa yali ne mu music we okuva emabega abaddenga ku ludda lw'abantu but kati wano ali actively okyegera waliwo abantu bangi abali luli nga tebamuliiko ku side eya music saawa zino abagenda okumwegattako omanyi lwaki mbasaagala kigula nnyo
Mbale ngenda kugamba nti abayimbi bambi abali ku nkyuka kyuka. Naye gwe mbadde njagala nkugambe onondereyo omuntu mugaye kale naye stage ng'ekivu kale ne waba takitadde kololo akiteeke ewantu wonna. Naye babadde babikola. Ade babikola. Nkugamba nti waliwo livaloni okubanga omuntu alikusaidia enkyuka kyuka. Kyembaleni okugamba. Waliwo okubanga omuntu alikusaidia enkyuka kyuka n'abaawo n'omuntu okubanga business agirina. Kati King Saha alina business ey'endongo. Ekyo kituufu nzikanya naawe. Essaawa zino yafuuse king maker nze kyenjagala okkirize mu music industry y'eggwanga Uganda. Anyway yaliwo for sure ge mazima yaliwo. Kaseera kano abadde omuyimbi asooka okumala kati emyaka egiweerera ddala 5. Nga yali bebe bani olaba yepimi bebe yamwepimamu somehow bebe nga yakuba album nezigana okwatayo. Saha kituufu nzikanya nawe. Kati ng'oyagala okulaba nti Saha w'amaanyi. Ng'oyagala okulaba nti Saha w'amaanyi bateekewo bato nga abasinga kamiliyoni ne bebe Cool. No bombi. Man. Bali abaana balina music. Bloody. Kamiri alina music ne bebe alina music nga tuvudde mu bino ebyensi katumoga nti abagatte babiri nedda sebo togenda gata mpologoma 2 mulwane akikole abagatta aba kagenda bakuba essaawa 4 non stop bonga bayimba buli omu nedda sebo nedda papa King Saha nawe muveeko ne batudaye actually ne bwe tubala kati Chameleone alina ennyimba mmeka ne bw'aba alina 10 nga King Saha alina 5 King Saha agenda kati By the way, kino Saha yakyogerera nako. Nangamba inalona hiti ate rusinga zimanyikidwa mu bakadde. Omuntu kati Saha zina agenda okuwagira Chameleone ali myaka 4 okudda waggulu. But King Saha agenda kuwagira omwana okuva kuwa myaka 15 mpaka kuwa myaka 8. But no mwana kati omwana atalaba Chameleone, omwana w'emyaka 25. Soko ulirize kati bwenye mwamu sobola okuyimba zikipepeo kati ngolira ni agenda kula atyanga uliriza kipepeo na ya atagenda kula atuke myaka 15 ngamanya akamwanyi atasobola kuyimba kipepeo nanti uliri tudde ku quality y'oluyimba man enyimba za Chameleone akamwanyi si quality enyimba za Chameleone siganye luyimba lulungi nebwe tugenda ku nyimba za Chameleone nze sina wakanya Chameleone eti talina aina ze buli luyimba lwokuba n'obwaba mwana wa myaka 2 ajja kuva mu ntebe kati ataawo ye Chameleone alikirizaako nti awada kati nanche mbadde nga nti bw'obagatta ababiri kati bebe Cool gwano bebe Cool alinga nnyongeza kubana bebe yes mulena kati kuba King Saha yakubuuzaako n'akugamba mbere nga nyimba akamwanyi nga bebe Cool alimba kusi ayimba kasepeki ye nyimba zezezo King Saha yagamba akwata oluyimba lwe lumu ne luvasingeza bebe Cool naye kati bw'oleeta mu Chameleone ngoma ndala kubanga kugambye ne bw'oleeta kipeepewo gwe kati gwe ne bannone bwemufaanagana njagala mukama atuyambe Chameleone yeepike bamuwe bato ne tolaba nti yakola King Saha tolaba nti yakola King Saha Chameleone yali asinga yaliko kye bayita top notch yaliko wakabi nebyo ebiseera byatuuka ne biggwako nzikanya naawe at the moment ya dominating East Africa nga ne ba Diamond abo bamwegomba nantuuliza kyenzikanyako naawe nti saawa zino Saha yaliwo era siwakana nti tali mu ba king makers but bwe tugamba nti akasajja aka Chameleone tujje ennyimba zaako ne bwe ziba nnyimba 40 zasembyeyo okukuba buli luyimba lwe bakuba kati ekizibu ky'ennyimba za Chameleone uliriza Saha saagala tweyongereyo nga owuddisa abantu nja kukuba eŋŋuunu no si kuwuddisa zogamba zasembyeyo okukuba yadde enkadde zogamba nti bw'oyogera ku nkadde nsobola okukkiriza enkadde bw'oziŋŋamba I can agree but you remember he has a lot of music owemabega nti nantuwuliriza nti buli luyimba lwateekamu ne bwe kaba kaana ka myaka 2 kajja situ kyekiri kyombadde nkugamba leka naawe kale kankubuuze wano wenyini one camera menyera ennyimba za Chameleone 10 zasembyeyo okuba nangwe mbuuze za Saha zirikale nti bibadde byebyo kale menyera ennyimba za Chameleone 10 z'omanyi enyimba nzi mpa enyimba kale mpa nyimba za Chameleone 5 z'omanyi antadde vumi mpa nyimba za Chameleone 5 oba okay lwakuba siri mulungi mu kugira titles waliwo kale nyimba buyimbi nga yokubulira title okay waliwo kipepeo ololumu waliwo ziyite dunia tunavumilia ezo bbiri
wali ani wabuzedda ate nga nkugambye empalando muli tompala za no just ndese chameleon but enyimba ze lwakwanga nganze ndi mubi mu bintu bya titles kati gwenze ngamba mpa King Saha lando muli offroad nkulage nti tulina kamwanyi okibulira nkugambe tulina mulirwana kugambe tulina luno ABCD zendane ko kati mweze kati gwembulire enyimba za Saha enyimba 5 oba 10 kwa wali unagambye quality enyimbe matalinga nti osobola okuba oluyimba wano right waitawo emyaka 10 oba 15 osobola okuba omuntu w'emyaka eyo n'asituka after 15 years ekiki mbadde nti ku chameleon enyimba ze nti ezisinga njagala nnyo sticking ekukyasa oyogeza chameleon nenga zikulemye n'okumpa ne bwe tugenda ku nga tujeko like 5 let's say kale 10 years okudde emabega kati kankubuzayo olubuuzo bawuliza oluyimba lwa King Saha mulirwana lwaleero olwo lunyuma yalukuba mwaka ki luliseeko emyaka egisoba mu 10 kati bw'owuliza oluyimba lwa King Saha I'm on my way olwo actually mu nyimba ze zonna inze mu nyimba za Saha On My Way is my favorite song. Kati bw'owuliza kana kamwanye kaliwo olwonza ate telu mega hit telu like quality yayo bwenjibana musoko olwo oluyimba saawa zino bw'oluleeta after 10 years olwo oluyimba luyinza obutakukola. Is that is a revolutionary song. But still olwogera ku mbeera y'abantu egenda okubeerawo n'okumulembe ogulira kubanga jukira nti oluyimba ne bwe luba kati waliwo oluyimba nga Bobby Wine ng'ennyimba za Bobby Wine eza revolutionary nti ne bw'olukuba after 10 years 15 years muntu just situkagambe kati kingambye nti waliwo quality y'oluyimba kati ng'akamwanyi okitegeera nti after 10-15 years oluyimba lusobola okuba nga lukyasitula abantu mu that time kitegeera yeyo kwali gye mbadde nti ekizibu kya Kamili nti yayina ezo ennyimba katalogo nti bwe luyingira ne luyingira buli lwe luyingira buli omu si wa myaka emeka jasituka azine kati waliwo oluyimba lwa King Saha it takes you back in time or it takes you back in days. He might even in 2040 listen even in 2040 you will still play that song and reflect back in days in America, but depending on yaluwuliriza ne bwana abamutabani wona bana abamuzukulu owannyo kyenkulete kati nga bolese akamwanyi n'engamba for sure woluwuliriza oluyimba ebigambo ebirulimu birungi lwa revolutionary but werukubibwa after 10 years omuntu ayinza okubanga naye kati On My Way lwona lwolukuba after 20 years kati ate I'm on my way please I'm on my way kati okyali ko nkwagala biri no lulungi kati olwo nalwo after 15-20 years nze nkuwa buli luyimba lwa King Saha nga babadde nga lujja lukubwa nga ise singa longo song kati bw'owulira Zakayo omuwooza w'akatale njakumanya n'ebisa nze nkugaye ku King Saha nsobola okutta nkolera bulu olwo somehow era mwoza w'akatale olaba oli fani wa Chameleon za Chameleon simulina ngo nizo okugwa ne boss we nyini akulemye okudefending aliwo gondi ani omuyimbi wo Rage Chameleon ano ate anemi ati ate Rage tetumuleta mweno box nawo nache ngamba kati anemede chi o anemede choko Rage mwana bomuleta mweno box no naye tuogera amazima the reason wachi actually Chameleon yaze nnyo waliwo segment wakoze noga nti bogata Kamili ne bebe bonna abakube sawa nekugamba nedda sebo Kamili sikabuka bonna abakube sawa zino in pulling crowds Saha soko lirize right now in pulling crowds Saha chikuba chondi now 100% right but in terms of music quality ya music bichi okuwulirizibwa different egundi abantu b'emyaka ejenjawo njawukanira naawe nenkugamba Saha muyimbi ennyo
nnyo ow'abavubuka ate nga batutunuulira de majority essaawa zino mu nsi abavubuka be basinga ennamba ennene bodda ku kamiliyoni nakugambye anti kamiliyoni ajja kulinga bato atapulinga n'abali mediamu n'abakali kati saha wa crowd yonna but nkulazeemu major crowd gyasinga okukola ki okupulinga out bavubuka mpuliriza nkuwe statement yange mala okusubmitting onyonyole kamiliyoni Jose kamiliyoni gw'oliko gw'owaani nze sinnakuwakanyako nti si muki muyimbi alina ennyimba ezisomesa alina ennyimba ezibuulirira okiwulira but bwe tuddamu eyo kategori mbate tuba tugenda mutwala tumugerezeeko basebatta tumugerezeeko ba Paulo Kafero kuba ne Paulo Kafero yafa naye kati ennyimba ze zikyabuulirira essaawa zino zitambula ku TikTok n'okusinga ez'abalamu okiwulira Paulo Kafero alina hits ezitambula ku TikTok essaawa zino n'okusinga ezaki ennyimba z'abalamu so lwaki nkugamba bwetyo nti Jose Chameleone essaawa zino emyaka gyalimu n'ennyimba gye yakuba zirina kategori y'abantu kwegikola ki kwegigwa kyova olaba takyasobola kutegeka kololo ogenda musanga nga ategese Serena okitegeera Camille kinkola okitegeera corporate show owulire nga gamba ategese Serena owulire nga gamba bategese Serena one man 1 million okitegeera teryamuwakanya era ogenda kulaba abagagga bakirumira bana abali mu myaka gy'aba baani bana mwe kati mwe mugenda okujja kati nsobola kungamba mu kamiliyoni ategese wali King Saha ategese wali munonga mugenda kulinyire wa kamiliyoni nga nino ogenda mpuliriza bibiri naye ekituufu kyenzikanyako nawe amazima amatuufu kamiliyoni buli omu alina ebiseera bye right yaliko ku top ebiseera ebyo era music we simuwakanya nti si mulungi yali mulungi naye kubaaliwo but si kubavubuka ab'ennaku nanti ekirungi kya kamiliyoni lwaki muleese nti ye ennyimba ze neyadde zadda ze yakuba ezedda nti ennyimba esinga buli lwakuba lugenda situla buli oba gwita buli mugigi gujja situka mu ntebe nenkubuuza era nobateeka wali ne King Saha nenkubuuza nange awo wenyini woolaga wenyini wenkwagala nange nenkubuuza King Saha luliwa lwakuba ne batasituka kati bwombuuza saawa zino for sure nga bw'ozoogedde ennyimba oganya akamwanyi neŋamba on my way olwo lwonzikanya naawe ebiseera lulungi but akamwanyi nze kati nenjagala nkulaga nsobola okukulingira video wano nga lwero mukulimba olusinga okutunda ku mbaga essaawa zino mu Uganda nze tekankolera era kyekiri kyembadde nga nti nzikanya naabo nzikanya mugundi muki kubanga ekituufu bwogenda ku music z'abo abavubuka saawa zino Chameleone time ye yakola ki yakuba n'awummulamu emyaka gyegyo kubanga ye kati emyaka gyabwe gyaba Bobi Wine actually yasinga n'aba Bobi Wine musajja mukulu naye Saha kati yaliwo goge mazima nga bwolaba bashiba babaddewo before bashiba waliwo waliwo abaaliwo daba kati daba musajja gwoyogerako okujjako daba ekiri ku mbaga nze terinkolera daba ekiri ku mbaga gwe gogambe uliriza Saha nsobola okugamba ebirungi byenze ebyemumanyiko nganze right ddoboozi ye ddungi kiddako performance we performinga bulungi then nze another gundi gyemugattako okubeera ku saidi y'abantu being humble togenda musanga nga aliawo ng'akola ki then music wenze nganze waliwo gwenjagala but waliwo gwempulira nga yes asobola okuba nga asomesa nga bwolaba akamwanyi it's a revolutionary song but somehow somewhere ndula nti waliwo betasobola kusitula kati kankubuuza ekibuuzo as you're grading among these two artists who do you think is better than the other King Saha ne Dr. Jose Chameleone to me Chameleone a chance akyali waggulu yakusingira do you know how they grade the artist baba grading lakuki nsomesa kati let me first give you a scenario to be selected in awards okubeera nominee kezibe zino is America for example nga BET Kenzo was nominated ku luyimba lwa City Loss ogenda mu BET gye wangula
but ekimu kukyalo nominating so kimanyi kubeera nti lwakuba nabuli gye yagenda kulawudi gye yapuulinga okitegeera kati essaawa zino bw'ojja n'otandika okugeraageranya Chameleone nti asinga Saha currently nkutunulira ne nkusekerera lindako nzija lwaki bagradinga ba artists babagradinga batya one batunuulira biki byokoze okay leka nkumenyere byokoze bitya musically endongo ogiina Saha ayimba batayimba ayimba kati ekyo kimu Saha apangisa oba yesuza aliwe ayina amaka agasoba mu mwaka ayina ekyanja ayina ennakawuka ayina faamu ebyo ebintu bye tubalirako bye bagradingiramu abayimbi ekyokusatu bakubala performance wise how was the performance giteke bali performance eyo ne bakubuuza the attendance is the major factor ekola omuyimbi because if you don't have attendance that means toyinaawo mu terms of music ekyokusatu batunulira catalogue ze kati Chameleone kyayinza okuba nga asinga Saha mu bintu ebi oba mu bintu byenkyakumenyeddeko wammanga kyasingako King Saha ye catalogue ya music nina nkunyira ye catalogue ya music bwebituuka mu bya business King Saha asinga Chameleone goloza lwaki asinga Chameleone yetegekera centers zikoze mu Mundongo talina mulimu mulala gwe yakoze okitegeera nga Chameleone bwe yajjanga performing anafunanga cent ati goloza Chameleone talinayo bibye bali badde bakayanira akayumba kayina seguku naawo okay katuve omukazi ne batuuka okugenda mu makooti n'omukazi n'atuuka n'amugamba nti papa ennyumba bagimuwadde agitwale ebyo nga mbiziza kubali besala bigenda mutebyo nkwatako ekyokubiri Saha ayina faamu eriko ebisolo ente embuzi enkoko golaba abantu kugenda uwe n'abagamba mwana we mumugobera akabuza ako mukalete tukasale mumugulire enkoko tujyoche mukole kino okitegeera ekyo kimu Saha ayine bala gye bayita King's Sport ekuba eyo njimanyi ekuba yiye kati njagala nze kubyenkumenyedde njagala mpeyo business bili naye kati nkubuuziza ekibuuzo nti ogambye bagradingira w'abayimbi right ddala bw'oba obala muyimbi kubanga lwaki omuntu ayitibwa muyimbi it's about music ekisobola okukijjako okulaga nti omusooka owulirize music ekyo nkikanya naawe attendance muntu okubeera violent nti ali everywhere okitegeera naye bw'ogamba nti lwaki kati saawa zino kisobola okuzibwalira okulaba nti okomparinga Chameleone ne Saha first of all Chameleone takyayimba like soko ulirize oluyimbo lutanaweza na mwezi lukyakubya kutise kati bwobuuza kati kankubuuza checking mu myaka esatu egisembye mabega Chameleone alese nyimba meka ne Saha alese meka ojja kola Saha alese nyimba nyingi oli takyayimba ku soko ulirize anti njagala nkuddemu buli kyogamba obuteerabira takyayimba lwansonga content yaggwawo bro soko ulirize kankugambe nange byange ngenda kuwa chance yo irikali onansonyi okuyingira it's okay kiribwe kiti do you believe in talent fades okikirizo banedda talent fades talent doesn't fade Allahu akbar kabira talent doesn't fade bro just okumanya talent fading let me give you a vivid example uliriza kyobo iso okufadinga omuntu abasazeewo nga kati Chameleone kwa tuli specifically Chameleone takyayimba kumukumu because takyali ku competition kitufu kiriwo nti oida nawo kikkiriza omusajja asinga ba Bobby Wine emyaka togenda katiringa Fred Sebatta soko ulize togenda sanga Fred Sebatta saawa zino ng'alwanira kazindalo ne ba soko ulize raga myaka Chameleone lwaki takyafulumya nyimba kumukumu luli yalina time gye balimu kulyanda ne banne kati yapuulingamu takyayimba nti leero ateekeyo buli omwezi oguli ateekeyo Joji, soko komao njagala nkuwenze byenkuwanga nkuwa with the facts okiwulira sinti bya myaka oba ki that's a fact
ngamba nkuwadde ekyokulabirako ne bwataba kamiliyoni yekka bwe tuddayo ku bayimbi abakadde saawa zino Saha tayimu ye nzikanya naawe ngadi okumala emyaka 10 egiyise Saha wetabaddeko tayimu ye yaliwo Saha saawa zino yaliwo ani tonzikiriza kuwa wampadde bibyo nkyali kubiri ebintu ebitaano byoleese nti omuntu waawe bamugirya nti we bamupimira nti kati ono muyimbi kuwulira katalogo ya kamiliyoni nesaawa zino bwatakyayimbira bya competition eyo togigera nakugambye katalogo amusinga njagala twogerukanya ne kubiro bya saawa zino kyembadde nga nti bw'otegeka kamiliyoni wali ne Saha kubanga kiki ekigenda okulaba nti ono omuntu aperforminze bulungi nono ejja kuba music ojja kuleeta abantu wali kamiliyoni ne Saha bagire wali baleete buli omu luyimba ku luyimba kamiliyoni ajja kuba Saha talina wagenda mulaba kubanga enyimba zalina yadde tezikyala nti afulumya nyimba kati empya but catalog already gyalina Saha talina wagijjamu kyova olaba nkugamba nze sandi mukompe yalinze Saha ne kamiliyoni sisobola bakompe oli ali kugundi ku level ye omaze nkuwe facts genda mu maaso bebe cool bwe mbagala nchanikire ne kwe ekizambu yagamba tayimba Uganda shares single obungi lwansonga tabalina sente zikola ki zimu bookinga but eyo yonna bakugamba ogamba nze sagala kulya nyama lwakuba toyina sente zikola tozirina zijigula okitegera kati bebe kulu teliyo shemu tewaliyo bivulu takikola international uliriza tewaliyo bivulu bimu bookinga yensonga lwacha akola ki achogerera mu perspective eyo ye wa bay tebasobola mu booking oba tebasobola bisale bye kati nzija kumusajjao ogambye tayimba oba wadeta fulumya music emyaka egiyise nga Saha bwakola ki bwafulumya kati music is a content content atuuka ekiseera naggwako notandika okwerepeatinga you understand Amot is considered as the greatest of all time comedian but kyogamba tewaliwo baana bamusinga comedy yesawa ze kubana yakyogera bamusinga olw'ensonga kati wuliriza tonyonyola nja ekyo kyenyini kyogera saagala akwerabira gwe kenyini wenyonyodde ono ayitibwa gundi legend of comedy kati you can't even waliwo saawa zino oba omulese n'abwana buno buliwo ba rain bamusinga example yangu jitegedde bubi bamusinga but oli ku level ye like even to sola bakompare bamuwa bwekitiibwa ali ku level ye not it's not about kitiibwa na ye ku time ye ndeka nkuwe singa nti tuzayo rain ne just nkuwa kyakula rain ne munne ne maulana ne tubazayo kuguli omulembe gwa Amot nga akyali active it's a matter ani aliwo ebiro saawa zino of course abaana abalio basinga kingabo nganti saawa zino ku music okufulumyako mokomoki asinga kamiri bawoga nti obateeka oba performing kamiri yadaine nyimbe nkadde bwazijjayo ate kiba kika toyagala obukira example zange notayagala kuwa mazima kamiliyoni ogamba mu amazemba nga atayimba sima abadde bamulaba kubivulu kirwansonga takyabukingibwa okitegere sagala ddawo ogambe nti gundi yakola nnyo music takyasobola performinga lwansonga music gwayina muterekero mungi ba Peace Square ndoza mu Africa be bamu ku basajja abali basinga okuyimba ensibe yali yakkiriza ne bakuba amawanga bakubye nyimba ne bali kirosi babajjako ne ba gundi ba Echo ni baani but if atole sawa zino babanga bakyasobola okutuula wansi ne bayimba kuba basooka bakamira batoloza bakyayimba nga luliwe bayimba esawa zino Mr. P uliza teka mu oine sim teka mu obuze how many songs teka mu gogo jirina AI omuina buuza emyaka 5 egiyise emyaka 5 egiyise oyo gwe nyini gwoyogedde nyimba mmeka zafulumiza ne mu myaka 10 emirala emabega deka nkunyonyole kuba oze mu system mwentegeera mwenakulira wayo tagala kukiriza Peace Square ya munjawukana yaabwe bayawukana omwaka gwali gwa 2016 okwawukana bombi Peter
ne Pokoye nibaira nga tabakyakolagana baki bombi kuba bali bamanaging bwa manager waabwe muganda waabwe mubayita Judy Okoye ekyo nga kikiriza ku bbali bwe bayakwana buli omu n'agenda solo oli naye tuma Rude Boy ono naye tuma Mr P era bazze Rude Boy afulumye nyimba nyingi nyaawo zaza afulumya omuntu yali yatekinga mu break atete yali nene yali ya Mr P ate lwansonga yalina depression nga nabi yali agenda maaso n'okuyitamu olwa byabaganda be bamuyisaamu nkuwulire ekyokubiri bw'ongamba nti baali tebayimba ngamba kati currently just baba kyenkugambye nti this today enyimba ze bafulumyanga luli nati uliriza era nchenjagala ongambe nti njagala ompe facts nti enyimba ze bayimbanga the way how they were performing before yengeri gye baperforminga mukati osabye kalenti esawa zino Rude Boy ainezemu ku nyimba ndogoza zisinga but the reason with me yalukuba like 2000 I think 22 around there 23 I stand to be corrected do second was emyaka nge 5 okitegeera duli mu million 300 plus million views on YouTube esawa zino wogamba current tebakyayimba nga we bayimbanga esawa zino Mr P agenda kuta album erike nyimba ezisoba mu nyimba 21 mu nyimba 21 ezo Sofia akataaka nyimba ezi 2 waliwo oluyimba lwe yatadde bana yendwera bide title ziri nyimba 2 zivuga zikuba ompuliriza kandukebere ko nayo tegera che otegera my questions over anti ogambye esawa zino bakyayimba nga bayimba exactly I'm not saying uliriza chikulu tompuliriza wenkubuza ekibuzo ugawulire submission yange then don't sokolinde ekibuzo kyenkubuza it's not about nkubuza even quantity the performance bachakora nga luli bwe bayimbanga kumukumu as now chongamba saha wazino wonomu emyaka 10 kuva kati mbajja kuba cha performing nga kabwa performing akati oyaga ochinga kasa 15 kuva kati emyaka egisoba mu 15 saha abadde ta performing nga ba performing saha chali muto kyenkugamba chali naye emyaka emirala nge 5 naye mu myaka 10-15 kuva kati era naja kubanga mu level ya chameleon gwoba do comparing over amount kyenga nti it's hard okuba comparing obuzo bwa kufunya muto osoka kumpuliriza kumanya wa statement jagwera then also submission choyogedde kyembadde njagala okunyonyola ku bano bogamba nti bajja performing abe ba performing before they were a duo these are now solo artists everyone is in his own tebakyali P Square tovula bankugambye omu ye Rude Boy omulala ye Mr P Peter Okoye oba Peter P Square okitegeera kitegeeza ki nti abantu abali babamanyira nga duo essaawa zino balabanga buli omu is a solo artist kitegeeza mugenda ku dividinga mochi kitegeera audience kigeno gitwalire bango okumastaringa abala kigena batwalire bango kubanga bagamba abo tufe tubanyumirwa bali babiri era walaba reunion yebagezaako I want you to get my point buliriza maleyo soko nyonyole reunion yebali bagezaako kola mabega kao nti yatuka ekiseera era performance wazira baddamu kuba ebisaawe nene kitagenda ki nekitakola bulungi nga bali bakisubira ne baddamu ne bakolaki ne basplending kati nkudire ku Chameleon Chameleon bwogamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti nze kyasaaku wakanyezaako era kyengenda okusimbanga kessira Chameleon is a good artist musajja muyimbi muki mulungi naye saba zino bwongamba nti I cannot compare Dr. Chameleon ku King Saha era Chameleon asigala asinga ekyo kyenkukaya nyaku nekugamba nti esawa zino Chameleon yali mulwimbi actually kanchitereze nti music we nza achansingira owa Saha kale mulungi naye bwenga nti kikiza kideterminingirako ekintu tikirungi music okumuulira ninga bwenkugambye ekisooka nti bw'omukuba nga bwenga nti enyimba za Kamili bw'ozikuba zisobola ositula owedda ow'omumakati ate n'ow'omulembe oguno nti zivuga okitegeera I'm not kubino byobadde mukubanga nga bwogambye nti content agwayo biki kyembadde nkulaga content sinti content ebyokwogera tebiriwo biki akuze whereby takyalina amaanyi nga ga King gayina nti njafulumya oluyimba ku luyimba
nedda sebo chovudde olesemu ba Amoti nenkugamba kati it's the same thing with Amoti. Amoti atuwe takyasobola kutuya nage akole ebyaba Rain and Maulana yabadde example yotuveeyo kyekimulabo ku kamiliyoni essaawa zino takyalina wansonga takyali muntu amubuukinga Uganda bookinga because nti kankubuuze olowooza tebamubuukinga because tafulumya nyimba mpya oba talina music golowooza lwaki tebamubuukinga yamazaawo Saha bamubuukinga lwansonga alina endongeri because ayina exactly kyenkulaga ayimba enyimba empya okkiriza nti Saka eziriwo yaliwo ekyo nkikugambye era kyenkugambye nti it's hard okkiriza nti yenambe mu Uganda essaawa zino uliriza sinambeemu but yaliwo kale kankuleko nnyonnyola abatulaba nze nkivudde uliriza mpa omuyimbi wa kusingira uliriza my point is nze kikole bwe tuti njagala kale gwe nga gwe nze nkuteeredde kati show yiyo nnyonnyola abantu omuyimbi gw'otadde mu nambemu kamalirize bwe nti nkugambye nti I cannot Sawa zino Saha nkikkiriziganyiza naawe nti Saha bwe budde bwe yaliwo right daga muko uninga nga upcoming artist Saha abadde mu nsiko okumala emyaka egisukka mu kale yali naye Sawa zino ali ku limelight kyogere kati uliriza olowooza lwaki nti myaka 15 tubadde tebatuwulira Saha afuuse Saha obadde abisana ne ba gravity mutuju Saha waliyo lwe yajja wano ebiseera eyo that was 2019 kale nga tunatera okugala wessions kankubuuza ekibuzo kyange ekimu ekisembayo njagala kale okuva lwatandika okuwulira King Saha ombulira omwaka gwatabaddemu na hit but yabadde ne hit yeka ebiseera ebyo yabaddewo yeka kati nawe omenyere ngo ovudde ku zikipepe wozaani tujje mu mwaka okutandika mu 2011 otandika okumenyera buli mwaka kamiliyoni hiti zabadde ajjamu abamu nazo nange nkweza King Saha uliriza kyenkugambye kyennyini exactly nti kamiliyoni ebiseera bye kati enyimba ze yayimba zonna enyimba ze yayimba muliro ku muliro then yalina ekiseera kye yayimbira ennyimba katerogera naawe okikkiriza nti omusajja alina katero kati eyo tukivuddeko nenzikiriziganya naawe nti Sawa zino is his time. Okay, that's why sinzibuwalira n'okuzibuwalira nti sobola mukompeyalinga ku latest songs ye ne Chameleone kwanga Chameleone takyayimba nyimba as Saha nga bwayimba performance bwengenda uliriza bwengenda ku performance soko ulirize njagala I don't want njagala you to understand nti Chameleone era nkikuga nti Chameleone ku nyimba ze nkadde zonna Sawa zino ne bwagenda nti obatuze wali ono noono nga bali ku stage emu bali ku battle ono nayimba ennyimba ze nkadde is still Saha babisanya Saha ayinza atuyana kunyimba enkadde za Chameleone. That was my point. Nete chigana nti Sawa zino Saha yaliwo kubanga yafulumye ennyimba kati omanyi lwaki nkugamba you contradict omanyi lwaki nkugamba you contradict listen omanyi why you say that you contradict yourself. Do you listen to yourself? Nkubuuziza currently ani nambeemu nti King Saha si ye nambeemu ate you the same person ajana ngamba nti Sawa nze saagala kuvunza nkugambye Saha okay Saha muyimbi ayimba bulungi era Sawa zino budde bwe yaliwo bro usoko uliriza lwaki nkyogera bwentyo nti Saha yaliwo olw'ensonga oli munne gwoga nti mukompealingeko naye kinga nti kisobola okuleeta but era ne bwe mbamba lese mbamba mbateeka buli omu ayimba ennyimba ze zayina still to me mfundikira programu eno mfundikira programu eno nga nkakaseera nga nkugamba buli kintu kibaako obudde bwakyo nga bw'okyogedde Chameleone yali wa myaka mikadde nnyo yayimba ennyimba ezisomesa ate ennyimba si buli dino omuntu yayimba lwakuba the same applies to bakafeero the same applies to basebatta abasajja bonna bayimba okitegeera but kyenjagala okukugamba essaawa zino mu ggwanga Uganda tewaliwo muyimbi asinga King Saha tewaliwo muyimbi yenkanankana King Saha mu kye bayita okuyimba mu kye bayita performance mu kye bayita okulinga proud listen leka mpesa submission yange kuba nze kati nkuwa ekisembayo nkinyuka nkiveemu
kubanza nchawo kuwa ebirumbi byo muyimbi King Saha ne tusulawo ne wano ekyokubiri bw'otunuulira King Saha as of now yes sir Chameleone gw'ogamba legend alina ennyimba teryakiwakanya nditazirina wabula nze nkugambye Kololo airstrip tetandise leero okubeerawo yaliwo ne ku mwaka gwa tebakubanga zinambole mpuliriza tebakubanga zinambole tebakubanga zinakivubu bani bwa Chameleone tebazikubanga oba saa wazino ayinzo tegeka nakyo sokolize oyinzo omuga nti ategeke nga bwabadde mu Kololo n'atabeerako bamu zajagala ompeye shemu King Saha ayina shows ezajja kubanga one man army ekyokubiri njagala okkiriza ogaane abayimbi batandise kuba dye bisaawe ate bisaawe ekibye babadde bakuba genda ku Google njagala ompeye bisaawe Chameleone be yali akubye mu ggwanga Uganda checking checking abatulaba nawe checking angabulaba tebera nze mali nkugamba nti King Saha akubye Lugogo n'agivunza enfundo eziwerako bwe yavudde mu Lugogo n'agenda ne yerega mu kisaawe kye batasobola kwereegamu Chameleone gw'ogamba asinga Saha nti n'olunaku lwaleero nti Chameleone yakyali nnamba mu King Saha takoota njagala Chameleone nga Saha nga bwe yagijjeeyo Chameleone agirange ne bwe ya next year yali nga kyengaye nti ombuuza nti baali babikubyeko ne nga baabikubako nabo ku biseera byabwe ebyedda tobigeraageranya na byakakati that's why kyenkugamba nti kati bw'oba oleesa omuntu oleeta bye yakola kuba kyenga nti kati denawo tosobola but still bwe tuddayo ku music Cynthia Saha ayina faamu Saha ayina ebizimbe Saha ayina ki n'oleeta tuba tugenze mu net worth actually ebyo nabiganye kubanga tubala muyimbi kubanga nga bwe ngambye nti saawa zino ekituufu tugamba amazima tomanyi bya bugaga bya Chameleone byayina tobimanyi these are public figures no ababera nga baba balirira ojeko katika tunobo tudda ku Bobby Wine ojeko enyumba ye yemagere kya bugaga kye kirachoro kyo manyi mu public nti akina nayo roza taina bya bugaga bya ebimanyikibwa justi gwe kale oyinza nakuba obimanyi naye ebintu ebiri public nga gwe bw'obigambye nti Saha ina kino Saha ina kiri abantu teri atamanyi bya bugaga bya Bobby Wine nti alina biiki Busaabala etudde ku eka kumpi ezisoba 10 teri atakimanyi teri atakimanyi nti Bobby Wine alina Semakokiro Plaza teri atakimanyi nti Bobby Wine musajja mulimi ebyo lekagamba mute baba balirira leka twagambye kebera net worth ya Chameleone yino bakugambye azitowa zizo $8 million $6 ku 8 teka musaha sebo bogamba mute baba pima teka musaha King Saha net worth thinking but they decay everything Fadde kinawe tubala bibiri mu public domain ye mwaka ki siyo si wa 1 million tubala mwaka ki teka kiteke mu calendar 2026 kikuwe bulungi ekifaananyi ekituufu 2026 erabe kateriyo naye kati tubala eriwo anyway ekituufu kiri nti Saha muyimbi ekyo nkyo nakanyiza nawe babala azito 1.5 billion Ugandan shillings naye oli alimu 8 okitegeera kati chenganti kati Sawa zino yate Saha China yebbanga lya China n'emyaka 10 kubanga yakubako azakuba ata China yo ne banga nga tuggalawo tukirize ekintu kimu era nga nkunyonyola n'abatulabe Sawa eyo nze ekintu kyenkayanako era kyengenda okusimba kesera kiri ekintu kimu Chameleone muyimbi Bebe Kulu muyimbi Eddie Kenzo muyimbi David Lutalo muyimbi n'abayimbi abasigadde bonna naye Sawa zino ngoyagala okwekakasa nti toli muyimbi wama weyimbi mu King Saha omusabe bato Chameleone obadde toyimba nga bwagambye okumala emyaka 5 oba egiyise simply because obadde toyinaawo ekyokubiri obadde obatolinga n'ebirwadde ebadde bikuluma era ebyakutwaza mu America okujjanjabwa ekyokusatu obadde ne depression zizo eza family which is understandable but ekintu ekiriwe Sawa zino wamma naye wotuula mu kasengeko okkiriza nti omwana gwe weekolera
yafuuse ekitagasa kamiliyoni yennyini he has ever acknowledged some years back n'agamba wabula King Saha oyimba nze buli woyimba mpulira nga nfuna goosebumps oyo gwolaba nakkiriza nti yeeretera omwana n'amukola naye omwana yafuuka ekitagasa ayimba kati omwana olw'ensonga eyo sigenda kubanga nsukkawo wano nze ekyo tubasiibudde naye kiri okiraba